bagatuba bagala bange ne bannyina zenze yekolera itongwa mwasuze mutaka nsubire nti eyo nammwe bwakedde ngene waffe bwe bwakedde omukama yabujjeeko eddiba alhamdulillah ene waffe bwakedde bulungi tusuze mutya baganda bange ne bannyina ze kansubire nti embeere batwala malidaadi saana naffe gye tuli eno omukama katonda akyatukumye bulungi nyambako gwe munnayuganda munnange ontambulizeko ka vidiyo kano ye operation kugoba bichupuli ozanya n'omwana tto Ssenyonyi nupu tulina ebyasi nupu tulina obwana bumusaayi muto tulina obwana Aisha ogamba otya mwannyina zeru tete nsimbi na mwenna bakatwegattako nsereko Emmanuel gwe yasoose ku live eno nsanyisa okulaba kakati tuli ku operation kugoba bichupuli mu ggwanga omwana tto Ssenyonyi akokodde agobye kazambi yenna mu bitongole by'eggwanga eby'obuvunaanyizibwa ali mu kukola omulimu ogw'amaanyi kakati mukimanyi nti Joel Ssenyonyi alinganga bituli bingi mwe mukimanyi nti Joel Ssenyonyi alinganga bituli bingi ewaganye wagenda nanyweza natereza operation kugoba bichupuli mu ggwanga kakati ateera nera kyengenda okumusaba olunaku olwaleero mu live ya leero byebigere bino. Good morning kalungi mukwano Julius nkutumidde ow'essemba buleerwa emiyaga wano Nsimbi Godfrey nkutumidde Magala Moses nkutumidde Remy Wuthman naye nkutumiddeko mwannyina ze omwama natto Ssenyonyi anywedde kacaayi naye yazuukuse emirimu gy'eggwanga nga gimutawunkanyiza nnyo yeebakaleeti oba anywedde kuugi omwana natto Ssenyonyi anywedde oba koogi oba ali kakireera ekyenkya bannange se buli lwendowooza ku mwana oyo Ssenyonyi omutima gumpa kunkana omutima gumpa akwetwa Ssenyo waffe Ssenyo omwana ttu Ssenyo saana muddemu muyita Ssenyonyi kale tinyaa tutandike muyita Ssenyo omwana afuuse ebituli bingi agenda kokola anyweza bunyweza kakati Madani na chenkusaba Joel Ssenyonyi wakakiiko ka Kosase kabituli bingi Owekitiibwa Joel Ssenyonyi Honorable Joel Ssenyonyi Madani na nange chenkusaba muganda wange wali kinyambye buyambi nga bwe tuli mu kugoba ebichupuli mu ggwanga nyamba ompitire ekichupuli ekisinga ya kubanga ekyonoona eggwanga lyonna Masaba Post mu Ghana Joel Ssenyonyi nyambako ekintu kimu nga bwe tuli mu kugoba ebichupuli mu ggwanga minisitule y'ebyenjigiriza eyo yedetermininga ku Uganda y'enkya kubanga mwe muva abasawo ate mwe muva abaweereza mu offices ez'enjawulo mwe muva abakulembeze minisitule y'ebyenjigiriza mwana gwe Ssenyonyi mbadde nkusaba naye tugiteekemu bituli bingi tugende tugobeyo ekichupuli ekikulu ekiriya Mukyala Museven kichupuli nkiddamu Janati Kataha kichupuli teyasoma eyo ministry gyalimu yesalirawo eggwanga kubanga ministry yali badde enkulu leero mu ggwanga yali badde yabyabulamu naye ate n'abasawo bayita mu ministry y'ebyenjigiriza okufuuka abasawo ne kifuula ministry y'ebyenjigiriza okuba ministry esookerwako mu ggwanga naye ministry esookerwako mu ggwanga editamininga Uganda ey'enkya editamininga abaeconomist ab'enkya editamininga abakulembeze b'enkya editamininga abasawo b'enkya agikulembera teyasoma is to drop out ntaddewo akasente kange nga Honorable Betty Namboze bakireke TV kunkuba kiko kubanjogerawo is to drop out
ntaddewo nange akasente kange bajja kansonderako wano bakwano bange akasente kange nkataddewo Janati Kataha bw'aleeta empapula ze ziraga nti yasoma nange ntaddewo akakadde mujja kansonderako baganda bange kuba sikalina ne mujja kansonderako akakadde kalamba kakati nga Honorable Nambose we yateekawo obukadde 10 ku mpapula za Museven nange ntaddewo akakadde ka ssente bajja kansonderako wano bakwano bange Janati Kataha bw'atulaga ku buyigirize bwe bw'atulaga ku mpapula ze ez'obuyigirize okutuuka okubeera minisita w'ebyenjigiriza operation kugoba bichupuli Janati Kataha naye alina okufuluma ministry eyo mwite mukosase Ssenyonyi yita Janati Kataha mukakiiko ka kosase naye aleeta empapula ze kubanga ministry gyalimu eri sensitive nnyo ku ggwanga eri sensitive nnyo eri eggwanga bwe kibanga ministry yagikulembera matankani nkulayirira siwali kigenda tutambula bulungi mu ggwanga. That is why n'ebyensoma tebikyalimu makulu olunaku luno olwaleero ebyensoma tebikyalimu makulu omala okusoma gwalaba vidiyo eno n'ogenda okusaba omulimu ate gy'ogenza okusaba omulimu mwana wa maama ne baguwa oli ataasoma gy'ogenza okusaba omulimu ate ne baguwa oli ataasoma gwe yasoma ne bakulekawo kijja kitya kino because naali ku topu y'ebyenjigiriza teyasoma bw'aba ali ku topu y'ebyenjigiriza teyasoma mbuulira gwe okusoma kunaafuuka kutya okw'omugaso ogenda osaba omulimu era bagukuwe bagambe nti yeekolera yasoma mulimu tetugenda kuguwa oli ataasoma tuguwe yeekolera tebagenda kugukuwa kubanga naali ku topu y'ebyenjigiriza mwana ttu teyakola ki teyasoma kakati Ssenyonyi Honorable Ssenyonyi nange mbadde nkusaba ekintu kimu muganda wange yamba nze kikolere nze Honorable Ssenyonyi omukyalo oyo yeetaaga kuyitibwa mu kakiiko ka Kosase ensonga eno bannange ngenda kugiremerako nnyo ne bwe kuba kufa tuli mu kugoba bichupuli mu ggwanga tuli mu kugoba bichupuli mu ggwanga ewa muganda wange Faustin Masaba bwe tuba tuli mu kugoba bichupuli mu ggwanga bannange tugobe buli kichupuli mu ofisi y'eggwanga tugobe buli kichupuli mu ofisi y'eggwanga wamma Honorable Joel Ssenyonyi kwasazeewo okugoba bichupuli ne kino ekichupuli tukigobe mu ofisi y'eggwanga ey'ebyenjigiriza kubanga eyo office edetermining Uganda ey'enkya tugobe ebichupuli mu ofisi ez'eggwanga Mama Assassin tumugobe mu ofisi ey'eggwanga nze yeekolera itongwa ne Janati Kataha naye tumuyite mu kakiiko ka Kosase atubuulire yajja atya okufuuka minisita ow'ebyenjigiriza munnange sibuuli afumbidde Museven eddigobye ne liwooma nnyo kyagenda kufuuka minisita switati nkuweeki munnange wansanyudde leero obadde owulira muli gwe switati oyagala kulya ki switati mpoba minisita bw'ebyenjigiriza ate ani aganye switati eno Uganda yaffe wa minisita bw'ebyenjigiriza bw'owatwala wadde tewasoma bw'owatwala namuwa n'agadaala ebyensoma ne biputyankibwa ne after okusoma obulamu ne bukaluba because eyali mu system ey'ebyenjigiriza mpaawo kye yali amanyiiko yadde ku system eyo waliwo nno omwana yagambye waliwo sexy style empya yazze sexy style empya yazze mbu bagiyita man on top doing nothing bagiyita Museven sexy style Museven style sexy style mbu on top but doing nothing eyo bagiyita Museven sexy style ani abadde agimanye Museven sexy style
We were on nothing. We were on top but doing nothing. Because Museveni abadde ku top for over 36 years. Nenga doing nothing. Kati sexy style eyo yazze. You are on top but doing nothing. Eyo nayo yazze. Era mbadde njagala mujettanire nnyo basajja bannange. Omukazi omusajja womulaba nga ku top nga talina kyakola mugambe nze nkooye Museveni style. Mukitegedde mugambe nze nkooye Museveni style. You are on top but doing nothing. Eyo nayo yazze. Abaana ab'obuwala abagenze ku kitebe kya Saudi Arabia ne mwekalakaasa ne mulaga obutali bumativu bwammwe olw'abannammwe abattibwa olw'abannammwe abasanjagibwa bakaawonawo abalenzi n'abawala abagenze ku embassy ya Saudi Arabia ne keesi nga mulaga obutali bumativu bwammwe engeri bannansi ba Saudi Arabia gye batuyisaamu engeri bannansi ba Saudi Arabia gye batutulugunyaamu engeri bannansi ba Saudi Arabia gye batukutyankamu engeri bannansi ba Saudi Arabia gye tugenza okukola obwakadaama gye batuttamu ne mugenda ne mulaga obutali bumativu bwammwe titukooye okubanga ensi yammwe eringa nga lufula ffe tulinga nte ne mukoowa okubanga ensi y'aba Saudi Arabia eringa nga lufula ffe ne tubeera ng'ente mwalaze nti mukooye. Enough is enough. Mwansanyusiza nnyo. Mwansanyusiza nnyo baganda bange ne bannyinaze abagenze ne mulaga obutali bumativu bwammwe ku kitebe ekya embassy oba ku kitebe ekya Saudi Arabia ne mulaga nti ensi yammwe tugikooye okubeera lufula ffe ne tubeere nte mutusanjaga nga bwe mwagala. Mwabalaze obutali bumativu bwammwe. Agantu ago kambabuulira agewarabu agage Saudi Arabia ago gemulaba. First of almost ganafu tegasobola yadde okwetegula essowaani yadde ogisiimuulako. Ganafu agatasobola yadde okwera ennyumba. Agantu ke Saudi Arabia ago gemulaba agewarabu ago ganafu tegasobola yadde okutegula ekikopo. Ganafu agatasobola yadde okusiimuula eddinisa. Ganafu nti ne bwe gakola sex house girl yalina okutegula kondom. Njagala ba house girl abali mu biyumba by'abawarabu ebyo ombuulire oba totegula nko ku kondom mu buliri bwa boosi wo. Okumanya ganafu house girl n'atuuka n'okwoza panti z'omusajja. Okumanya nga ganafu house girl yayoza tajiri. Okumanya nga ganafu ne bwe gakola sex agantu ago ba house girl be bategula. Ba house girl nkulayira be bategula kondom kwe bakoledde sex abantu abo. Naye aganafu ago agatawa mukozi kitiibu ate nga tegasobola kwekolerera galuleba sigalinaamu yadde amaanyi n'akatono naye tegawa bakozi kitiibwa. Ekimala kimala. Ekimala kimala. Ekimala kimala. Ne bwe tuli bakyetagisa kuteekera kitebe kyammwe muliro okulaga obutali bumativu bwammwe tujja kukyokya. Ate olaba tusobola okulumba State House ne tugiteekera omuliro bannansi nga beekyayi ate olwo ekitebe kyammwe tujja kukyokya. Tujja kukyokya. Ekyo nkibabuulidde. Mwabanafu abatasobola kwetegulira kondomu kwe mukoledde sex ne mulinda omukozi ajja kwate mu bwerere bwammwe mu mazzi gammwe agenda asule mu kasiro naye era sitiru nga temusaanidde muwa kitiibwa. Obulogo bawala bummwe bubalinga obulogo. Musaddaaka abaana b'abantu lwe nalinva e Dubai juzi najja n'omuwala ku nnyonyi nga yagwa eddalu aveeyo Saudi Arabia ennyonyi emuwummuzaako Dubai akwatene ng'omuwala takyategeera. She is mentally disturbed. Mwamuteeka mu byawonga obulogo bubalinga obulogo. Obulogo bubalinga obulogo bawala bubeeyo. Obulogo bubalinga obulogo. Abaana b'abantu mubatadde mu byawongo abalala mubaggyemu ensigo. Kadamazi live zimata.
obulamu bw'abakadaama bumatalinga banafumu abataswana kwetegula kondom temusobola kudda ku baana baffe ne mubafuula ng'enti nti ewammwe lufuula eyo tuweerezayo baana baffe kukola ewammwe teyali badde lufuula mutugamba eryo ttaka lyammwe ttukuvu era gye tutinatina ne tujja n'okukola hijja ttaka ttukuvu ayagala okusemberera katonda jeeyo n'amusonyiwa n'ebibibi naye mmwe abaliyo abali tuwadde ekifaananyi ekirungi muli balogo muli batemu muli bassi bantu mmwe abaana baffe tubakooyo bateekanga kadaala k'embizzi ne musalanga bwe mwagala tubakooye okusaddaaka abaana baffe ne mubasalaasala nga bwe mwagala tubakooye okusalaasala abaana baffe nga bwe mwagala ekikolebwawo tujja kikola era kadaama naafunanga obuzibu eyo naffe eno nga tuseesa oba anaaba mu Yemeni oba anaaba mu Iraka oba naffe tujja bakolako naffe tulina emikono ekyo nkibabuulidde naffe tujja bakolako naffe emikono tugirina mulekeraawo okulowooza nti ffe tuli bakatuliki ffe tuli bakatuliki toli bwakkuba oluyi kyusa ne ku ttema eddala akube ffe tuli basiraamu liiso ku liiso luyi ku luyi liiso ku liiso luyi ku luyi ekyo nkibabuulidde dawa ya moto ni moto tukooye abaana baffe okubateeka mu lufula z'ewammwe tukooye abaana baffe okubateekanga mu lufula z'ewammwe ebisajja birina olubooloboolo ebisajja biboola to the extent ti omuddugavu ŋŋanza okuwasa muwala waakyo wakiri kimuwa omwana wa muganda waakyo ne bikola amawano ebisajja ebyo biboola bye mulaba ebisajja ebyo biboola nti nze yeekolera bwe mani na muganda wange ne tuzaala omwana omulenzi nenzaala omuwala olwokuba ne twagala muntu mulala muddugavu atuggyemu wakiri ŋŋamba omwana wa mukulu wange nti omwana wo ŋŋamba mukulu wange omwana wo kawasa omwana ne bikola amawano olw'obusosoze naye nga tebikkiriza muntu mulala kuyingira mu lulyo lwabwe naddala ffe abaddugavu bisosola ebyo biwambizi bisosola ebikaafiiri ebyo bisosola bisamize ebiwedde emirimu ebisajja ebyo ebimu bisamize ebyerimbika mu makanzu bwe muwulira muntu ki ayinza okutta usigamu nga si musamize ng'agamba sinza katonda ebisajja ebyo bibi nnyo 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 nga gyenkomezza tubakooye bantu mmwe ensi yammwe okufuuka nga lufula mwe basaddaakira baganda baffe naye ebizibu byonna bino bijjawo lwa Museveni ebizibu byonna bino bijjawo lwa Museveni because omuwarabu buli lwalaba oyo we Saudi Arabia naddala simanya Jordan simanya Oman buli lwalaba nga ne bwakutta teri amunyega ate nga balala beeyongera kujja olw'embeera eri mu Uganda agaba bano tebaliiko baabwe teri agenda kuŋŋambako nti okola ki bano tebaliiko baabwe nga yeeyongera okutta abaana b'eggwanga omuwarabu oyo because of Museveni ne bakuloopera bakubye omwana wo n'osirika bakubye omwana wo n'osirika n'oli amanya kino ekyana tebakyagala ewaabwe n'akubisa ettinyi because amaze okukitegeera tewammwe tebakwagala akubisa ettinyi bino byonna bireetebwa Museveni sibe na bulungi